toyinza kubanga oli mubaka wa parliament n'ogenda mu constituency etaliyo gy'omanyi nti munnange ono abantu bentuddemu babe ali notandika mukola ki muvumirira. Zaake gwe oliwo okulaba constitution nti eno gunteteesezza. Zaake okugenda mu constituency y'omuntu omulala n'amuvoola yakoze ensobi. Mwami Zaake omusajja omuganda tosobola kuyimirira mu nkuyanja y'abantu, tosobola kujja maka gange Faruku nonnangira bubbi. Olaba abikola talina buyinza yabadagera kule kisingakaawo kitegeeza tewe wanaabukwata mu ng'abulimu ate tugenda kaaba okusingawo. Ne Zaake ono simanyi oba abenzi abalaba atya era Zaake gy'atubuulira abenzi abalaba atya kubanga oyo sipiika yamulangira bwe Omukazi n'omulangano w'amalango naye agolinganga azze okugulako. Olumu omuntu akola ekintu ekikyamu naye nga olumu alaba nga kyekiki nga kyekituufu kulwokuba n'abatukulembera bye bakola ki bye baseetinga era bye bakola eva. Tosobola kuyimirira n'ogaba member parliament munno n'omugaati oyo malaaya. Era yabadde mutuufu okumuwaabira. Zaake alekerawo obuntuntu obwo obuntu bwa kabampaane. constituency gy'otakiikirira bali bennyini tebalina complaininga. Omanyi ebintu bino byetagamu okutegeera. Naye nze ngenda kugamba ekintu kimu Zaake. Emiti yena yennyini nawe tolina kyoteesa. Kubanga era Zaake ye muntu akyakubiddwako ku minisita omulambe ngumi yali emujje mu budde. Nalabye ow'ekitiibwa Mutaasi Mpuuga akulembera leader of opposition ng'atudde mu ofiisi ye ng'asibye n'ettayi ng'anekaanekanye. N'agamba tetugenda kuddamu kutuula okujjawo gavumenti ng'etwetondedde. Bano abantu baagala bitiibwa n'amawulire. Executive captions bakomezzaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Erics Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Rwanda Air. Aziza agenda kubeera ku Serena ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja ng'ayimbiramu abawagizi be ng'ennaku z'omwezi 4 mugende mu mwagira tugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 2 tuli mu kikadde era ku Serena then wane Makindi esakozi kozi naye kwali ku luno banne naye kwali era n'emmeeza y'ekikadde weeri naye Azizi weeri mu kikadde kuliko Giradi Kiweewa, kuliko Kyutikaye, kuliko omukyala Maria Mundagire, kuliko Jajja Lagadi, kuliko Aluna yavuddeko. Ndoza sede zaaganye. Waliwo akayimba kempulira Shake Table wakawulidde. Awaye. So kakati mugende muwagira abantu abo. Wane Makindye tuyina climax. Okay. Kumanda eyina sauna abakyala kuba kwabwerera okuyingira. All right. So Abdumulasi tumutumiddeko yakubye tune ya tabu. Nange nzikiriza ntumireko ku mukulu Pius Wamanga. Oyo yabadde akulira Capital Chicken. Mutumiddeko nnyo. Okay. Amemo muulira. Nawulidde era waliwo na comment yenalabye nga waliwo. Atumira wa banka. Era comment nagirabyeko ng'egamba nambe mutumumanyi wa musajja. Nayo baba oli abadde ali ku kisaategedde. Abadde akulira Capital Chicken. Mukwano gwe. Bonna bamanyiganyi. Era ekyo nawe nakirabye simayo bali nambe munyakirabye. Wakirabye? Sinakirabye. Kakati ebintu bya Uganda bebityo biba. Abantu babeeramu ababeera bwe batyo nga buli kintu bagamba nti yo atenze ndi wakino atendi wakino. Babeera n'abantu baabwe. Capital Chicken. Lwaki tugamba ani abba abantu? Owulira wamutumidde? Amutumidde. Toyinza tumira gw'otomanyi.
oyinza okugamba nti ntumidde OPS Soroti nga OPO takumanyi oba oli kuki nambemu omukulu wa Capital Chicken omuyita otya abo ne bakumaddembe baggwanga musajja mujasi ewamaje wa IPDF kireka olukiiko balukubira eri balabe engeri gye badde bankanya abantu babaavuwaze owai tugende mu bintu toteka mu bintu bya Capital Chicken tugende mu bintu bya abantu bagamba esente zibbibwa ku ab'oku masimu balajana bano ab'omu banka nabo bagamba kati ani abbaani sente zibbibwa ku masimu oba sente ziva mu banka amazima amatuufu gali nti ng'oggyeko abantu nti bakaaba oba abantu babbi naye gavumenti ebbanka mwezi kubanga gavumenti ebbanka ziba mu ggwanga nga Uganda nga gavumenti yeyina obuvunaanyizibwa kuki ku banka ezo nejjukira yeba yaziwa license yeba yaziwa buli kimu kati zo ne zikola emirimu gyazo nga bwe ziraba nga teri kulondoola teri kufiibwako kw'abantu kuba banka oziraba ogenda n'oggulawo account ne bagamba next of kin n'omuwandiisaayo nti ye Masembe gundi ne Masembe oyo n'omala ofuna obuzibu Masembe oyo okufuna sente zo ate bamutuma n'abalala aba family mbu bakakase tiddala ono Masembe ono gwe yateekayo mumumanyi okitegedde wano bakutuma Masembe n'omuteeka ku lupapula next of kin negwe singa ofa n'omala ofa kati nga batandika otambuza Masembe gwe next of kin gendo leeta ono muganda wo gendo leeta ono tumanye dda mmwe be bamu bano bakakase tiddala yegwe ono gwe yateekawo awo banka zitwala nnyo ssente z'abantu mu ngeri etategeerekeka endala be bantu abalina ssente nnyingi ku banka basobola okugenda nga batoolako buli lunaku esingi ne bagira mitwalo ne bwe basingi 100 kati banka zina system nga togitegeera dda nze omanyi nali simanyi nti ATM waliwo tende yagikwata ATM eno gundi gy'osozeka mu kaadi omanyi waliwo nnyini ATM nga si ya banka era ya banka naye ng'eyo tenda waliwo yakola ki eyagikwata era gy'oba olaba eggwako olina eggwako ne bagamba tenda tugikwongera oba tetugikwongera kati essente z'abannayuganda oba essente z'abantu tebalaba abantu abamu beewala banka naye ng'ate banka omuntu yandikozeza okuba nti aterekayo ssente ze okwerinda naye abantu beekengera gavumenti buli lwebanga erimu okuyuuga bulowooza oteeka ssente z'omu banka ng'ogaha bwegenda enkya kubanga mawa twafunako incidence emu ng'owa polisi yakwata n'akuba abantu mu banka byali bya looni naye nga tategeera biwandiiko statement tagitegeera ogijjukira kati abapoliisi abo abakuma ku banka baba tebamanyi oba baba mu mirimu gyonna bo baba bagendera ku kyamukama waabwe bamugamba osanga akyankalanya mu banka gwe mufulumye tomanyi oba ye mutuufu oba dankani abagamba nti sente zange teziriko ku akawunti y'owa polisi abeerawo ng'omulimu gwe ogumukakatako kufulumya oba gwe bafulumya ye mukyamu oba yeye mutuufu abapoliisi tebawuliza kati nga bwe nalabye wano omusajja yabadde akaayana namulabye ng'akaayana nnyo babba sente zange oyo nno ayinza oba yagguddewo olugi era banka nze kyendowooza zeetereeze kubanga abantu bagenda tandika okwogera banka ezo bazaanike banka zibba abantu sente mu ngeri gy'otategeerekeka ate bantu batono nnyo abagamba nti wali najjayo 2 kati njigyeyo 3 njigyeyo emeka batono nnyo abakigenderera agenda olaba nga sente ziweddeko kati agenda okuddamu emabeganaga ne sente ziweddeko zino najjayo ntya so ebintu bya banka tuzeetaaga nga bannayuganda oba nti tuzisevingamu sente zaffe naye abantu nabo bennyini batuwe saaviisi ennungi bannini banka baleme kubuzaabuza nakwereetera bizibu ng'ono gwe balabye ono najja baleetera ebizibu n'omulala aveeyo ayanike omanyi faluuku ekintu kisooka mpola mpola ogenda olaba nga kivudde mu miliyoni mu mitwalo 5 kingidde obukadde 2 Duncan ebintu bya ssente okubula ku akawunti z'abantu obuzibu buvaawa Faluku obuzibu buli mu system za banka nti banka zennyini zirinamu namwe abakozi nga babbi okitegeera nti mukuba nti abakozi babbi ate beesuleyo gwe naggamba nti agereke tuli mu gavumenti nga teyeefiirayo ne bakuloopera nti gundi yabbye kasoba nga babbye nnyingi tebalina buzibu njagala ojjukireko emabega omugenzi Uchuli alina kyeyayogerera ku banka emu nabagamba naye banka eno
sente z'omuntu bazitutte bagenze zikyakalamu eyo complain yaliwo mu bino byonna byabaddewo Faluku olunaku lw'eggulo mu bino nalabye ne ku bakadaama nga bagamba oli ye yali abala ng'ayinayo miliyoni 17 okitegeera naye agenda okumaliza tuula wansi ng'ayina miliyoni 15 n'ekitundu okitegeera yeewuuba ne yeewuuba nga lero babasanga bamugamba ogendagenda ku kitebe ekiko ate abeeri nga bamugamba ddayo gye wazite okitegeera gyewatandikira ebintu bino naye twala mpaka bwe yakola ki bwe yakoowa tulina mukwano gwaffe bamuyita Ivo ono gwe nabagamba mamawe gwe baatemako okugulola kansi yafa yaŋŋamba Duncan banka emu nga waga nti banka tuzireke ye atwala 8 emiliyoni kasa alaba nti ono yali gyesalinga na passport bank ebiseera ebyo kitegeera naye kasaba alaba mu yesi wa wano nga bamuwanvuyo ojja kudda mu gwokubiri ate mujjuke musajja watu yakaddayo ojja kudda badda ne bamugawo ojja kudda mu mwezi gumwe okitegeera yagenda okulaba nga sente zakozesa mpitirivu n'ava ku banka emboozi yaginyumiza nali mujja ku kisaawe nanyumiza emboozi ya banka naŋŋaa danka nakuba banka zamu onfuna Faluku banka eno naawe kenyini ogendera ku sente zo ojja ssanga nga wakiwayo olunaku olukuvaako nusu 10 tebatwala nyingi nti bajje batwale n'omumito mpazi lwe bazikubye wala lwe bakuba bagezo tuzikubye nanyini wazaludde okujja wano nezikuba yajja ku kino kati kyewalabye kigenda kujja abantu bangi kuba Faluku fe tulina abantu boyogera nagamba manyi banka yabba emitwalo gyange 15 oyina ga banka yabba milioni zange 2 kati bwogenda bwoti ku social media saawa zino abantu banka bezibbye bayitirivu okitegeera naye nti tolina gwogenda muloopawa omusajja kyeyakoze kituufu nnyo yataasizza basobola omugulako omusango because guba musango gwa kiringa oli tinogenda mu lujja lwa sudiiru neweekalakasizayo olw'okuba sudiiru omulinako obuzibu so kiba si kirungi okugenda mu banka n'okwata akatambi n'ogamba bano abanzi kati Faluku wenkugambidde wenkugambira nti banka tetukyayinza ziropa kuba zaabo bakasinje tosobola ziropa kuba bakasinje kasinje bagenda mu baddi indi Faluku tolina gama muntu alina bulumirwa amanyi miliyoni 10 zenaku zina Uganda bwe zibeera okuzifuna okimanyi kati kasinje byo naye byogedde ali mu ntebe ze yeewuuba oyo omusajja yagenza okujja mu banka yakunyonyodde ng'atambudde owulira ne batuuka n'okuba nga tebakyamuwuliriza era nkujjukiza nti we yabadde bamugambye ensonga zo asikaali akoleko ojjukira bwe yakoleze nga alina asikaali nagamba asikaali akoleko kati Faluku lwaki nambemu bwanziba nemmanya nti wano ewa nambemu gwe lwaki agangende nekalakase ku pakalasiti lwaki ontuma ku pakalasiti nekalakase nga te wanambemu manyiiwo yagiyitamu era ojjasanga bangi abagiyiseemu nze nkuwadde ekyokulabirako kya Ivo ali Bungereza bamutambuza natuka nga tiketi zaguzeeko zokka naga kanve ku miliyoni 8 bazikuba kati Ivo yatambula omwaka mulamba nga bamugamba ogenda koma mu mwezi gwokubiri tukyabikolako wali n'alinya nava Bungereza mu gwokubiri nadda neyamugamba kati oze era empapula ziri mu process zikola ki ogenda kudda mu gw'omukaaga n'alinya mu gw'omukaaga n'akomawo yatambula omwaka mulamba naga kanve ku miliyoni 8 si bulamu Faluku oyo muvubuka omulaba taba nagenda mu kamera bwati neyekwata anti obasobola n'omukuba ne bamubuuza n'omukuba emiggo kuba bayonoona erinnya lyaki naye kati yavuddeyo mulundi gumu nayonoona atunule oyo Kasinje byayogera biveeko atunule bantu bameka ssaawa zino abavayo nga bagaba banka ebabba atunule bantu bameka abulirwa sente za mu banka ababuuze mwagoberera protocol okimanyi nti babba sente zo mu banka okuzitambulira bazikuwe obanga anoonyeza bagiyita NSSF obanga atambulira NSSF okitegeera tunenyaani kati Faluku tukolera mu ggwanga erina banka enkulu eya Bank of Uganda nga tetulina na governor ebbanga ddene kati
tukolera mu ggwanga eritambuza ebyenfuna nga tetulina na gavana. Kati simanya ani addukanya ssente za Uganda era zirinako n'obuvunaanyizibwa n'okuloopa tuloopawa. Tuli ku oto eggwanga we litambulira. Faluku bino ebintu bigazi byatandika dda. Twatandikira ku UCB. Tuwaite ebbanga nembeera nga nteekayo awo 10, 20, 30 kati awo ne binnemu gattagatta. Ngenda okujja miliyoni ne sifuna lisiiti era. Kati sasa nagenda okuzigattagatta nga nda teziwera bulungi. Nenga oba nazijjangayo ekirezi mu nga sibitegeera. Kinnakola eyo nabiga tulavi waka nga nda sente zinge zitawera. Nenga abayinza okubanga banze obanza ababba nenga nenjikaza. Nenga nenjikaza. Nenga nefuna piro yange. Teziva mitwetwe. Zibeera mu kidomola. Nze sente zange nzikyusa malina okuziteeka mu kidomola, malina okuteeka mu sitoovu. Nze nzikyusa. Saagala kuba kumalako bantu mirembe. Nze saagala kumalako bantu. Olani waka yennyini ate gye nziteeka mukyala wange simwesiga. Nze mwennyini maziteeka nzijjako n'ettaala sesiga kisiikirize kyange. Tuvola nti wenziteeka emitwe waziraba wagenda okulaba nga nzisa mu sitoovu. Kakati nze banka wenawulira nate zibbye n'omusajja omugagga hamu Amisi Kiggundu ng'agenze okuzuwa waabira omusango ne guba nga gukyaguguba kati nze omwavu ngenda kuwaabawa. Sakozi banka zino nnungi okuba nga tuteekayo ssente zaffe naye sakozi oba oteekayo ssente wano keya gye bakuwa tebangawo. Kaya gye bakuwa nze bankubirako nemabega akawunti nga mukulu bo gye baliko ssebo twakola ki akawunti ne baga nti akawunti yo nagibalekera mugitwale. Musajja n'agamba bwafunamu obuzibu bwaffe ne mugamba nali nebba. Namugamba nali nebba nambuuza otegeeza ki. Namugamba nti ssente zannemanga okubala nga byenteekayo sibitegeera bulungi naye wano ewaka lwenzirayo nzibala ssente zange nziraba ne mbavaako. Nagamba kakati otasaako ssente owasomimba nga myaka ebituka kugenda ne mugamba giggale kati. Namugaji account jigale kadagira ti aduka ku simu yange. Sakoze ekibuzo ekisooka banka zino z'abaani. Banka z'abantu buntu wanakyewa mwami wakala ku machana gana atunde mwanyi nagulawo banka tutekayo ssente ze. Banka za gavumenti z'abaani gye tuteeka ssente zaffe kubanga ola mobile money baga baita bine bya twewole nze nabaluma batwewole bawola mega nali ku 7 wasikaye mtwalo 7 moduka sadduka line nkyagirina nemba waawaka awo natuka mu 3 awo nenkwama nenninyamukko. Tegeza n'abantu babba institution izinto. Tubba. Ate oyabera muntu. Bantu nabo. Anti babba. Sente zatwewole. Simanyi kwikironi biki. Kwikironi muzibbe muzima. Airtel yote terina kyefiirwa. Kuba yekola bweti era banga gwe Faluku. Era n'ono yeto buumbi 10 tuwola abantu. Airtel yinza okubanga yagikuba akakadde. Wajiba. Airtel. Yasibala ini najijjako. Yasibala ini yayenga bamanja. Kakati nze nali sasudde ntanga tera ini egisibye. Yasibala ini yange nga bamanja. Kati nali sasudde ntanga tera ini bagisibye. Sakozi bakwatako omuvubuka eyaluwa ngali mu banka. Nga ine miliyoni 2 nga lukwa account agarajja ko singi 2.5. Yayingira banka nasawo laptop awo baruwa mahadi abagezigezi n'atapinga kuzaba mwami mawakuzaba ngajjako 2.5. Kakati askari yagawo omusajja ono amaze omwezi mulango nakajja mu banka nateka laptop awo tateekayo ssente era askari yasooka okumunonyeza ko nagane gayoruna biki byabakola ng'ayina 2 naye baagala okwera ku akawunti z'abantu ngajjako 2.5. Ngajjako 2.5. Sakozi omuntu ayina miliyoni 10 ku account. Munnange 2.5 tabitegeera nnyo. Abivaako. Kakati sakozi wano mu Uganda obba ne bakubba. Obba ne bakubba. Kubanga katono omusajja omulaba. Olaba ogenda mu banka ano. Eze miliyoni 10 zibamubye naye yababbako. Naye yabakubako.
era bagereza banka ebiseera ebisinga abababba abaana bababba Duncan gwe tosobola ni abaana bababba nze sakozi wentira abaana ntubagezi waliwo omwana osijja kumwogera manya namanyi yakwata essimu mbega kaawo nga virimbi apaka bya kisirusiru ebyo olira muganyina ku ne miliyoni njagala ogijjeko namugamba ku piniyo mpackage emu yokka esembayo nzijjeko ina mugaa tosobola n'agimuwa ne yeetooloolamu awo edakiika nga 10 najja namugamba sente z'okwezirikeberako nga sakozi tekuliko yadde siringi 10 nga tekuliko yadde siringi 10 kwa akawunti ye yamuwako digiti yeji kakati sakozi abaana bano ababba ssente mu banka bakolagana n'ababbanka chain etambula bweti kubanga webuuza obane sente zino ekimu ku byasinga eddala n'okunzijjayo nze kwe kubanga oteekamu ATM kyuma kyekikuwa kyesimanyi emabega eno wabeerayo omuntu awo wendi confuse awo saategeera bulungi emabega eno kyesitegeera kati wenjiteekamu ATM waliwo agikwata eri wansi najjayo sente nampa kubanga kitegeeza nada nambe mwabange eno bagabeerayo omuntu akwata ATM yo yakutegeerera osamwe naga nasabika kadde kati katumwekamu 10 n'alisigaza wano kakati yawo wendakatunulira akantu kalwa gulu ngani mukasenge ndi mukunyiga ate okumanya bagezi bakuta Luganda luzungu gwe ne weeteba nti siva ku Luganda nonyiga kati oli nalaba ATM ekyaze yawerukamu kyaze asaba ye miliyoni ye kyava ajjayo mu 10 n'akusindikira wano emmeka era webanga kompyuta naye ewubwa kachovola nagamba nze sigenda kuva mitwetu wakita mitwetu sivaayo nze banka nange nasigala zisasulamu na sente za mirimu siteeka mu banka sente naliza mulimu gwe gunsasula mu banka nti oteekeddwa okuba nti nno ina bank account obulimu okusasula banzibako essimu yange oli najja n'aginyakula mu ddakiika 3 bali bamaze okujjako sente ku mobile money mu ddakiika kati ababbi tebakyabba simu nti abba smartphone gena gitunda abba mobile money abba mobile money ngenda okusazisa line nga ne bambuuza wabaddeko na sente olina wojjuza sente zewabaddeko zabadde meka biki wasembyeyo okubira wasozemuzijja kude nenyogera sente eziriko omukazi nangamba kuno tekuli sente nambuze essimu yo bagibbye ddi ne mugaba bagibbye ku macha zabasawa zibadde nga 3 kuba nagenda sawa nga 10 ez'olweggulo nangana ku sawa nga 6 sente we bazigiddeko ne mugaba ekitegeeza bagibbye ne bajje ne wamwe ne mubagira kubanga wemba nkyusa pini ekyuma si kyekikyusa pini ogikyusa abali eri message ne bafuna tunayaga kukyusa pini negere kitegeeza abatula amabega computer bamanyi pini zaffe nga sente baziggyeko emitwalo 2 wechwi ninga wanedda bane kubaddeko sente kugamba essimu yino bagibbidde nekulinanga nekusaba 6 bagyeko sente kyekimu ekiri mu zibanka buli tuveyo credit bank nga tenaggalawo mwawulirako muyindi gwe bakwata ne bamusiba ne bamudipotinga n'omuzaayo nga buli kumacha yali omukuba manager buli kumacha nga jjako nusu 10 buli account kajja imagine weba banka ina aba banking mu gundi bali emitwalo 6 ngojjako nusu 10 era nokumunonyeza ko bagenda kulaba eri wabwe nga azimbira ku speed eri wabwe ekitegeeza olaba olina akira ku macha buli kanako ngajjako nusu 5 niwezi ba nusu 2 buli kanako aba mugagga omwezi we gugwerako kati obuzibu buli system zennafu si nafu ne bano benyina abakola mu banka bakimanyi kuba system ebera connected kuki ku gundi zona zone za ba manager nti buli gundi ekigena maaso baba bakimonitaringa database baba girina baba bimanyi bana bali mu banka tebafuna sente baba sasula sente ziri yawo
ebiseera bisinga beeyirizaawo namwe ntereka sente zange ziberewe ziri wera nzijeyo ngule kino kasita ziberako omwezi mulamba bamanya nti kati gwe oli dormant just otekayo buteesi bazoozaamu kati wano mu kuzoozaamu kati ate nkerawo ojjukira ati naterekayo sente zange kange nenzijeyo nkole bye nnina okukola kumbe nga bazijjemu ozozesaamu bwe bazijiddeko nga gwe olredi okoze eki olaba abaana bano ngenda kuwayo ekintu kimu weewuunye olaba abaana najjayo sente abaana bola abajjayo sente munnange siba byalugaba baganda ggere awo basingawo sayansi waawo awo bakatumba hoye andi nze bonna bennala yabakola katembo oyo tekuli mugamba n'ogu anti ekyabaganda ekyo bajingu basinga sayansi waakyo abasikayo sente ku akawunti bennalayo bonna si banyankole baana baano bandaya nakalaama andi jingu wagagwe mpa ATM yo ompeyo pini 2 ebisigadde obindekere. Omwana lumu yajja naŋŋamba nga mwavu naŋŋamba olaba nti oyina omuntu abantu bamanya balina esente ku akawunti kunzimba manyi osobola okumpa enamba zaabwe gwe just mpa pini zaabwe zokka kimala ampa kadi namba yokka yaŋŋamba gwe mpa kadi namba ye yokka gwe ATM bw'ogira bagikuba akafaananyi gwe mpe kadi namba yokka omwana ebyo yabiŋŋamba mwavu nga talina wadde 10 nga nokola takola ki takola kakati nalina nze bosi wange nga ngenda nemunayo sente nyingi ddala nga ngenda nezimunayo mu banka kati alabika yakimanya nga ntajetingidde ku oyo nemuga sisobola kubanga ngenda kukubuulira esente zono bwe zibula era akimanyi nti nzazikola ki nzagendayo sisobola tutawana kuddamu kukiŋŋamba kakati omala omuga nti sisobola omwana oyo yabiŋŋamba mwavu ne wayita emyezi egyo nagula emmotoka empya nga alinamu ne miliyoni ennyingi empitirivu naye nga yaŋŋamba talina mulimu nga mwavu lunkupe nagula ettaka nagula emmotoka empya ate nga talina n'emu nga alinamu ne ku sente naye yagenda obiŋŋamba nga talinaamu ate nga takola okitegera kyenkugamba abakozi baazo saamuwa sira gwe namuwa tewamuwa mbali manyi nti wamuwa balina afuna kakati sakozi omusajja oli yayogedde nti sente zibeere emitwetwe banka zaggwamu value z'amazima wena miti kundi atereka mu banka nga n'ekitiibwa banka kyerina kiyitirivu naye bano okuva lwe bajja mu system banka neggwamu value banka ziri oba 10 naye nga abantu bennyini abalina otereka mu baavu banka oziraba ziri competition jangu eno ne wali owuliddeyo banka ddi olina mikwano gy'abali bamanaja ba banka naye gwe mubuuze nti ddwe mukuba amasimu ne mugamba nti waayi ono yagamba gwe next kini we naye oba yafa tumaze emyezi 2 tetumulaba yali yaleka emiliyoni 2 ku akawunti oba tajja bankinga njagala ba banka nga balaba oba ogenda obabuuze banka dile bagamba nti omwezi bwe guggwako oba oluvannyuma lw'omwaka tukuba essimu ne tugamba nti owange waliwo wano yaggulawo akawunti naye takyabankinga yalinako miliyoni 2 ate tetukyamulaba dilo ekikola ng'ekubira next of kin kitegeeza essente z'abantu zikola ki zigenda mu bantu nga bw'ogambye abantu bafiira mu accidenti abantu balekerawo okubankinga abantu nagana alinayo emitwalo 3 nagaleka nayo kwegamba essente z'abantu nezikola ki nezigendera abo waliwo ekintu ekyatugwako wano era twandyebuza banka ezo z'abaani nga buli alina ofuna sente olina kugulawo akawunti mu DFCU nga oba togina mu DFCU tozifuna era ogenda n'ogigulawo kitegeeza nti eyo banka y'abantu abo abanene abali muki mu gavumenti kubanga sente buli omu bamugamba DFCU nga gy'olina ofuna ki akawunti era nga sente bw'ogenda mu banka simanyi sentenale batono nnyo abaakola ki baga nti mu DFCU byangu wasimanyi waliwo awo banka simanyi yeekolagana n'eno bwangu nnyo n'ezisuulayo nga bye batugamba kakati ebintu bya banka ebyo
bizibu nnyo ddala. Fe waliwo omusajja yali agaba ssente era ng'akolagana ne banka naye amannya gaffe gabeera mu kompyuta muno naye ng'ajja n'agamba nti ssente naziweereza naye ziri awo zikyali mu bbanga. Banna ebintu bya banka ebyo bizibu ti ssente ziraalira ssente z'obeera awo ku akawunti yono tezituuse n'eri mu banka teziriyo ziri awo kakati ogenda olaba ziri awo ate bagamba waliwo abaana abakola omulimu ogwo mbu ne bazisika bannamba emu ne zidda ku akawunti yaabwe. No, Duncan, banka ze zitasomesezza bantu bano nga baggulawo akawunti zaabwe oba ffe abantu tetutwala buvunaanyizibwa kutegeera banka zino ze tugendamu. Abantu no batta obuvunaanyizibwa kuba omuntu bw'ogamba. No, abantu basoma ebiwandiiko bino condition kuba bakuwa agantu gangi eno ne bateekako obuntu nga tebutegeerekeka. No, abantu babannyonnyola ebintu Faluku, bagendamu. obuntu obwo n'obulaba bw'ogamba bateeka wansi. Era ne bw'oli busoma tewali wansi tewali bagamba nti ojja ssanga lumu ku akawunti yo nga kuliko emitwalo. Ojja ssanga ku akawunti olumu nga kuvuddeko emitwalo 2. Tekibaako wansi. Naye emivuyo gino Faluku giri mu banka muti. Era baba kile ekigamba nti onootulopa onaatukola ki? Okitegeera? Kyenvula lwaki munne yagambye nti ono yabadde alina kuyita mu mitendera. Emitendera ekyo okubanja milioni 10 kyali kijja kutwala emyezi egi. Okitegeera? N'okuvuyavuya olemekola ki? Kyenva nze nebaza ne social media yajja. Nti saawa zino kye tugenda okukola Faluku naddala eno banka esooka yeetereze. Esooka yeetereze. Kubanga kijjeewo banka omulala oba walabye kino manyewo kijja. Saawa zino social media edduka emisinde yatuyambako tukyeta agenda ku poliisi. Nze naye toyinza kunkola nsobi nenkula account ngenda ku poliisi nkoleyo ki? Onsinga ssente kyekisooka, onsinga amaanyi kyekyokubiri. Kati ku poliisi mangu twala kukola ki? Kyekiringa nze nti Faluku oli bwankuba nga nsinga amaanyi ne ssente simutwala ku poliisi. Anfuna jjinja nendikuba amaanyi gange bwe gakoma. Banka kino ekintu kikyamu nnyo ekyakoleddwa kiraga ekifaananyi ekibi eri banka n'endala okulabirako. Anti banka saawa zino eddeyo ebuuze emitwalo emiliyoni zono 10 zaddawa. Ye bano abantu abakompoininga ssente zaabwe zibula zitya? Faluku babuuze ssente zaabwe zibula zitya ez'abano abantu kuba soomu. Basooka babuuze ssente zaabwe zigenda zitya? Ani ali mu lukoolo lw'okutwala kino? Olya kwate oli kyagambye okimanyi oli kyagambye nti mobile money bw'obuuza nti ne bwe bakubira saawa zino ne bagamba nti ssente zange zikoze eki teziriiko. Bakubuuza bagamba nti pini yange nagyerabidde. Bagamba omanyiiko emu esembayo. Okitegeera? Kitegeeza bw'ogibawa bakuwa tebamanyi oba wadde mutuufu oba wadde mukyamu. Wabula bakubuuza nti namba yeri ki? Nti 0702 bweti ne bweti ne bweti. Nti kati muntu ki gwasembyeyo jjukira simu gy'obbye oba olaba omuntu gwe yasembyeyo kola ki? Okubira. Kati bwe kiba kyekyo pini kodi wagyerabidde yawadde esembyayo oyinza okumpayo enamba emu mu namba za pini kodi. Kumbe Faluku yatutte esimu yamawa amanyiiko enamba etya. Kitegeeza nti ssente tebamanyi watuufu bakoze eki we bazitadde. Ssente zaffe awo zibulira Faluku nti banka mobile money birina kweteerereza mu sisitemu yaabyo. Omanyi nti Airtel wenkusindikira ssente emitwalo 10 zonna ze bankusindikidde nenkuba mu Airtel nga tonaakuzijjako ne bagamba nti ssente ku simu enkyamu bazijjako ne bazinziriza. Omanyi kino kyabulabe nnyo. Anize nyina omwana ali awo ali mu masaaji twamusanze opposite kali mu kisinga atudde ali mu kukaaba. Omusajja yayingidde mu masaaji ne bakkanya emitwalo n'agasukuma ku ssimu n'agaana n'amunyiga ne beepiikya olwamaze omusajja n'atambula n'agenda n'azijjayo ku ssimu ng'omukazi ali mu kaaba gusajja yayogedde ebigambo biyitirivu. Yakubidde aba Airtel bo omusajja n'abagamba nsindise ssente zange naye nsindise ku ssimu enkyamu. Tebabuuza oba kiki ne bazikuddiza. Kati jjo oyo mwennyini ali musindikira ssente oyo focus. Kati ne tumisingamu ennamba emu ne tuzisindika ku ssimu endala MTN ya MTN ne tukuba mu MTN nga tebakwata. Kati waliwo omukyala awo oli mukyala Deriko yakola ku mobile money n'ayita essimu ye ne tubakubira. Namuwulira babanyiga n'anyiga mu ddakiika nga 10 nga 10 likomyewo ku ssimu.
kati kitegeeza sakoozi omuntu asobola okugulako emmotoka n'akutera miliyoni ezi nomala okukola bulungi agulimenti kaadi ogimuwadde okoze transfer ne baziggyako bw'abakozi ba mu kampuni. Ekirala gw'omanyi nti waliwo abantu abasindika ssente okuva ebweru ne bazitaya ku akawunti ne bazikwata. Niyo omanyi ssente zenge gye zivaayo. Gw'omanyi nti omuntu azita wali mu banka abaawo. Era bakuwandiikira no bagamba baali bakusindikidde obumbyo oba 2 ne bagamba twagala 20%. Ne bagamba ne bakuwa ebbaluwa n'ogenda n'ozigyeyo wali eri nga n'ozireeta mu kasenge n'obawaako ezaabwe. Oba gye bayita kaviyeti. Waliwo n'ekirala Faluuku. Wali obaddeko ku muntu n'agamba nti ku simu yankwatuddeko ku akawunti yawe bataddeko miliyoni 5. Message n'ogifuna ku simu nti akawunti yetuddeko miliyoni 5. Ne wayita eddakiika nga 10 ne zivaako. Era bwe zimala okuvaako n'obakubira agikwata n'agamba soli mukulu twakoze ensobi twazitaddeko mu bukyamu. Okimanyi nti batambuza ssente ku akawunti z'abantu nga n'abantu tebafunye lukusa ku bantu ne bazitambuza ku akawunti empitirivu nga batuuza akawunti ku n'okera ku makya gwe n'olaba nga akawunti yokugezeko miliyoni ago 5 ne zimalako eddakiika ago oba essaawa egyo ne zivaako. Sente z'otasuubira ezitali zizo lwaki oziwalirira? Ate munengenda kubuli ekyewuunyisa era bwe zituulako bw'oziggyako oba ogye ssente ku akawunti yo. Kati ani aba mu musango? Toba na musango. Oba ogye ssente ku akawunti yo bwe ku akawunti yo ojjako bye wateekako. Naye waliwo sole kweni TV gye nalaba omusajja era baabimuteekako. Oli ng'agenze n'ajja ssente ku akawunti ye bano abakoze transfer yogendayo be babeera n'omusango. Ekyo wa banka yakinnyonnyola bulungi. Nero bazitambuliza ku akawunti z'abantu abalala kwesobola okutuula. Eba katolaba zino ze bayita manero omanyi bayita money laundering. Bwe kitu bwe kitambula. Bwe kitu bwe kitambula. Faluuku abantu bakola ebintu wano betayinza na kukkiriza mu ntambuza ya ssente. Olaba zino ebigundi by'owulira ebyo bikasino ebyo. Ebyo tebitambuza ssente woowe. Kati bana abafiira mu accident ziragawa. Abafiira mu accident ssente bazibba. Okiwulira abantu abafiira mu accident ssente anti ngenda kubuulira Faluuku. Wali olabyeko ku manager wa banka nga baga tunoonya mu Lituriya. Yalina okutuyamba kwena ensonga kubanga mu Lituriya yafa alekako emitwalo 6. Kakati nzade mbirabye nnyo. Omulituriya nga yafa n'alekako ssente. Banoonya omulituriya wano bamujjoba kansanga oba wa n'agenda nga bamukoledde kaadi yetumye n'amanya gali jukira ssente zotoyinza zijjako n'ozitwala cash ng'oli investor. Kati basayininga oba bagenda zigula mu ttaka oba mitiyana oba kiwe ebintu ebitambula. Okiwulira era ne bazijjako. Ebyo byonna ebintu diri mu banka zibaayo. Era nze ababanka baba bandaba kati bagamba bugambi katumanya katya. Okiwulira ekitegeeza abantu bafiirwa bangi ssente. Abantu abafiirwa ssente. Nengo okutereka buli lunaku. Sigenda kuwabya abantu abatulaba eyo. Okutereka mu banka kyetaagisa era kyekirungi. Kugamba nti wano ate n'omulembe guno mawagwa badayogerako ogwa digital. Omulembe ogukyuka manual bivaawo. Ne bitandika kutambula digital. Kakati mwami gundi David abadayagala omuntu ng'ayimiridde mu kyuma mabega. Ebyo bikyuka era kwe kutambuliza ne ssente ku simu n'ebintu ebirala. Okutereka mu banka naye system eterezebwe kubanga tetuyinza kubeera na banka nga tulina na gavana gye tuwaaba. Ate aliwa oba tuwaaba 7. Nze mbadde nsaba aba banka muteekewo system omuntu wajjayo ka ssente ka message kagwirewo naye omuntu n'ajjayo ssente tewali ka message kajja ku simu. Nze ssente zange bazijjako nga ndi mu America ng'omuntu akola shopping ku account ya akola shopping ku account ya omusajja ne mbagamba naye mmwe ndaba omuntu ali ku account yange akola shopping ku Amazon okitegeera naye nga mu banka mugende nga mawulire mulange nti gundi account zino abantu bano baafa mu kime ssente zammwe ba next of kin naye tekibeera temugazeetinga bintu ebyo kati abantu tebategeera bigenda maaso. Njagala tugende ku kintu kya Zaake owaye munnamitiiyana musajja w'emitiiyana si w'emitiiyana
Zaake mu parliament ensonga za Zaake abadde yakadda mu parliament ate nalabye parliament baagala mugajambula. Kakati ensonga za parliament ba ezabaka naddala be twafuna ku mulembe guno twafuna ababaka ab'oludda oluvuganya bangi naye nga mutuufu tukkirize tugaane abamu baali babulamu nga bayabayaba lwakuba abantu tebaagala kukiwulira naye nga kyekituufu abalala nga bamalala nnyo abalala ng'ate bo empisa zaabwe ensiiwuufu kati Zaake bwe twogerako kati yagenda n'akuba yagenda n'agamba babaka banne mu constituency teebereza kulumbe kw'oli oba ku mukolo kw'oli oli wakiikirira kuliko bamaama be kuliko abantu abamulonda ozzaawo omutyobodde so nga ate wali osobola okugenda n'oyogerera mu parliament n'ogamba naye gundi nga tateesa kati awo wabeerawo kirala ky'oba olina kw'oli oba okitegedde kubanga kati ng'olaba omukyala ye bwe yaze mu parliament n'agamba yajja mu constituency yange n'ayogera bwati ne bwati ne bwati constituency gy'otakiikirira bali bennyini tebalina complaininga omanyi ebintu bino byetagamu okutegeera kubanga Zaake singa yagamba nti waliwo abakuŋŋaanya wano we tuli abampa ebbaluwa eno ne baŋŋamba ono gundi tabakiikiridde buki bulungi n'abo mu constituency ye yennyini tebannakola ki tebanna complaininga gw'ogenze mu constituency ye ate mwoyogerera ebigambo ebikyamu so yandibadde abeera mu constituency ye y'Emityana n'agamba nti babaka begundi tebateesa ng'akyogerera wa muyiye naye ogenze muba mu constituency y'omuntu omulala gy'otakiikirira omukolo ogukutudde gwa kuziika oba gwa lumbe ate oyogererayo ebintu ebikyamu kyekigaa nti ababaka abamu ku mulundi guno be twafuna kubanga Zaake oyo alina ebintu nga bisatu Zaake yakula balina ssente kakali nze nti si mwana wa mutemi kale anakiwakanya ng'atandise Zaake tumanyi bulungi nti mwana waki wa mugagga kakali mukuwamba mwana w'omugagga ate najja yeyongerako ekitiibwa ky'omubaka wa parliament kati ne gujja bagira kubanga n'empisa ate kuba teyazirina kubanga amazima amatuufu toyinza kubanga oli mubaka wa parliament n'ogenda mu constituency etaliiyo gy'omanyi nti munnange ono abantu bentuddemu babe ali notandika mukola ki muvumiririre ewuwo awo kyandibadde kikola ki kitambula bulungi naye ababaka ba opposition ekizibu kye balina ate naffe tebamanyi twagenda tubagwamu ti bino byebakola ne beekandaga ne bakola ki era tebina kye byongerako sigala ng'olwanira mu parliament beerayo ensonga ekuluma giteeke mu parliament kubanga abo abakyala bazibu nnyo nga bakubye endulu era oba abakyala twakyogerako nabyo tugaa nti abakyala oba bo baaba waaki abakyala olaba balemesa musambi wa mupiira skando za parliament bamuyambye wano byawalabana ne speaker era speaker ne Zaake ono simanyi oba abenzi abalaba atya era Zaake gy'atubulira abenzi abalaba atya kubanga oyo speaker yamulangira bwenzi we waave obuzibu nono waje namulangira nti malaya tosobola kulangira ekintu mu malaya okirangira omuntu ne waba atambula butambuzaawo asobola okufuukira ekizibu Faruku mumanyi mukubanga mumanyi era olwedde namwogerako nenfuna Emityana wanga ne Duncan tobaako na byosirikira nze nsirika era Zaake yeebaze nnyo taatawo okubanga yafuna ssente naye singa yafuna ssente Zaake singa y'omu ku bavubuka bakuba amatafaali Emityana anti kyenkugamba si kikyamu naye yeebaze nnyo taatawo okola ki Faruku mu bulamu bwa bulijjo toyinza kukeera ku makya muntu mu constituency ye nojja n'obagamba mbutateesa simanyi talina kyabayambye simanyi babalondera bipaapaali oyo aliko musajja bamuyita yasoose musajja owa constituency eyo gy'aviira naye nze ngenda kugamba ekintu kimu Zaake Emityana yennyini nawe tolina kyoteesa kyenja okugamba kubanga newe mba ntambula Faruku enguudo mbi Emityana okitegeera sikirabanku nga Zaake akirese katuuti abantu tebalina ddagayira Emityana nekyo sikikola ki onfuna okuteesa kwa Zaake lumu ajja ŋŋambe nti nateesa mu parliament ensonga bweti ne bweti kulwaba Emityana
nga tuvudde ku ekyo Zaake gwe oliwo okulaba constitution nti eno gunteteesezza ekyo no kiri awo Faluku omanyi waliwo ebintu bye bagamba nti kati muganda wange Zaake ebintu byatambulirako biri wano wammanga ali ku bampaane okitegeera omanyi tulina ekizibu kimu nti bwe tugenda mu kuziika twagala nnyo nze omubaka wange y'omu ku babaka bengamba abakamera nti kamera bw'ebaawo afuba nnyo okulaba nti kamera emutunulako ate nga kibi Faluku oli bw'oyagala ennyo kamera kikyo tugambye omala n'okola ensobi Faluku mu bulamu teri kintu kiruma eno waliwo akyogenda n'agamba nti biri byade birina kugwera mu constituency ate oli akulumbye ewuwo kitegeeza mubaka omutuufu newe abakunoonya tebakunoonyeza mu parliament kyamatama kati anti wenzijira nti oli agambye nti nti badde birina kugwera eyo n'oli naye n'amuvuma ne bigwera eyo muganda wange okimanyi nti oba onoonyera omubaka olina munoonyeza mu parliament okita munoonyeza mu kuwadde omusango paka lasiti nodda era mu kuziika kwe kumu n'ogamba ate abeeno mwatusindikira ekintu ekibi mwatusindikira simanyi kamalaya simanyi oba kabakazina kufulo kwetunda naye nga gwogamba maama we atudde awo abantu bamulaba bakiikirira wabula ggwe ng'omuvubuka omuto gwe twandibadde ng'ekyokulabirako n'oyimya n'ogamba omukazi nti mwatusindikira kana akabaka kammwe simanyi ka kyamatama simanyi kajjako kalina okufula kabakazi nga kalina ketunda kati mu byonna ebiruma muna Uganda Faluku temuli mucha temuli mbali abakazi badde bagate bateesanga Zaake akola ki kuba Faluku njagala nnyo tukole ebintu nga tubijja mu bampaane n'okundaba tena gye twala era nawulidde nja kwebaza nnyo LC5 ow'Emityana namuwuliddeko ku mawulire ga CBS ng'agamba nti ekyo mujja kitusonyiwa si kyaffe nga abanuupu oba ab'Emityana okitege aba abanuupu siffe twakoze ensonga eyo ensonga ya Zaake nga ki nga muntu era nabawulidde ab'Emityana ku mawulire ga CBS agasatu naye nze ngamba ekintu kimu muganda waffe Zaake tula wansi tula wansi weekubemu tooki olabe byenkola bituufu oba si bituufu mbikoze mukadde akatuufu oba katali katuufu manyi Faluku mbulamu ekintu kyowange ekitiibwa nze bwe mba musajja naye nkuvuma g'omusajja kiba fine naye za Faluku kye bayita okuvuma omukazi n'omulangano w'amalango naye agolinganga azze okugulako kiba kibi abalala bagamba nti palamenti yafuuka LC1 enkiiko z'enkaayana zonna ziggwereeyo Faluku ebya constituency lwaki mu byobufuzi tukula olumu nga tulina abantu betukoppa olumu abatukulembera n'ebintu ebiringa ebyo ffe mu Busiro South gyenziikibwa mu Busiro South eyo tukuze nga waliwo omwami akulembera eggwanga lino Uganda kwe tukulidde naye nga buli wajjayo atugamba nti mwabeeno mwasindika enseke enzibikivu temwina ke mulifuna nga ba MP betusindika abayita nseke enzibikivu mpaka abantu be bakyusa ne basindika ku Sematimba naye era ne tusigala era nga tusindise luzibikivu tulina kye twafuna anti twasindika nga ba DP bokka Sematimba yewa NRM eyasooka okulya mu Busiro South kubanga ne mubanda twamusindika wa independent bwe yafuka wa NRM era abantu bamugoba kati kyengezaako okutegeeza nti mu byobufuzi abantu balina lumu abantu bebakoppa era ng'okusinzira bo bakola ebintu byabwe nga balabanga olumu kyekiba ekituufu okusinzira ku bakulu abawagulu babikola ki Faluku Zaake okugenda mu constituency y'omuntu omulala n'amuvoola yakoze ensobi naye era si yasoose era waliwo bangi ababikola okitegeera waliwo bangi ababikola enjawulo nti Zaake teyabadde na buyinza teyabadde na buyinza bumala kukola ebyo okitegeera nze n'abako omusajja yakwata emundu n'akuba abantu amasasi ku muntu amwesimbyeko omulamuzi amuyita n'akagwe naye kutandise okummanyiira nze nvunaana Katonda yekka
okitegeera kakati oyo yalina amaanyi kakati ekyenjawulo ono teyabadde namaanyi kukola ebyo era kyova olaba nti ne mu palamenti kyaleeseewo gwe yakikozeko ye yabadde ow'amaanyi ontegera kyenkugamba gwe yakikozeeko ye yabadde ow'amaanyi mu palamenti kubanga senga yabadde Zaake nga yawaaba ng'awaabira Kasolo nti ye yanvumye tewali yali biwulidde tewali yali biwulidde kubanga era Zaake ye muntu akyakubiddwako ku minisita omulambe ngumi yali emujje mu budde bamuvunaanawa eyamukuba ate nga yamukubira mu maaso ga palamenti ensi yonna ng'eraba nga bahuligani bayingidde palamenti ne baagala okwerwanako ne bagamba mwerwanirako bereka tubakube kati kyengezaako okukulaga nti omulembe gwe tukuliddeko olumu omuntu akola ekintu ekikyamu naye nga olumu alaba nga kyekiki nga kyekituufu ku lw'okuba n'abatukulembera bye bakola ki bye baseetinga era bye bakola eva era wonkoye palamenti efuuse kulwaniramu basika muguwa mu palamenti sakozi nno palamenti yaffe ogiraba naddala ey'omulundi guno twalonda tulina excitement y'amaanyi kuba nze nawulirako oba yali Zaake mu nnyini bali taata we n'agamba ye muvubuka asembayo obuto mu paliyamenti ye MP aliyo omuto ekyo nno nakiwulira nze kyankuba wala ne ŋŋatatasa okulonda abaana kati omuntu nga muto tayinza kuweereza ggwanga Honorable Zaake nze namulaano pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu ng'akomawo ng'ali ne Lwayini mu mmotoka ng'ali ku TikTok naye ng'oli yavudde edda entebe naye gwe bagenda bugenzi Honorable abantu be tulina abasinga kuba nze Sakozi abali mu buyinza sinza kubanenya kuba nze sina kyembeetaaza naye njogera nnyo ku bano bengoberera era nze ensobi zaabali sizimanyi nalabye ow'ekitiibwa Mutaasi Mpuuga akulembera leader of opposition ng'atudde mu woofiisi ye ng'asibye ne tayi ng'anekaanekanye n'agamba tetugenda kuddamu kutuula okujjawo gavumenti ng'etwetondedde bano abantu baagala bitiibwa n'amawulire nadde manyo ekitiibwa agenda kugamba tetugenda kuddamu kutuula mu paliyamenti paka ng'abaana be baakwata nga Bob Wine akoma wabatadde ku Nambe mwamuwolereza nti Nambe mwalina ekizibu kiri kimu ndowooza mu ntegeera yange twali wa Nuupu asobya mwami Zaake omusajja omuganda tosobola kuyimirira mu nkuyanja y'abantu tosobola kujja mu maka gange Faruuku nonnangira bubbi mu maka gange kitegedde bulungi tosobola kuyimirira n'ogaba mmemba paliyamenti munno n'omugamba nti oyo malaaya mpozi yali ategeeza malaaya mu byobufuzi ate agenda agwagwa mu bibiina nobanga yali ategeeza malaaya nga bino bye tumanyi mukyamu Sakozi wabanga Katumba amala yakuba Zaake ekikonde yandirumbye Katumba amala n'amukuba ono mukyala tamuvumangako kivumye wa bwereere wabula nekira nti mwami Zaake ono abadde aludde ebbanga tajja mu mawulire abadde abuze kuba kati yakomyewo kubanga onga nti mwami Zaake mutuufu paliyamenti yali etuddeko namujakasi yali kakiiko kaki ne bamuggyako yani bagati movement bamunyigiriza yadde omutuufu ne coincidence nezijja zonna ssatu nga gwe omuntu ngo gwa blaming era yali omutuufu yawabi ne bakamuzaako webale nnyo kakati Sakozi saagala munnayuganda yenna ali eyo atunulira munnabyabufuzi bano ab'opposition akumalamu enkyukakyuka eri wakati wo gwe na mutonzi wo naye bano abasigadde Sakozi baagala bitiibwa na kubeera mu kamera nakugamba no wiiki ewedde nti Bob Wine yali baali bamukuba ng'omubaka ali mukuba dansi awo Yesu n'enjaketi ali ku mazina maganda ati entyemula nejjo baabadde waawo nga balinganga aba kati Sakozi bano bannaffe batukozesa nga olaba mu Vietnam wassa ku kikomola nassaako kano ka misairo n'akakuba ne kagenda ffe kati watumala okubalonda tubateeka mu bulamu obweyagaza
era ojja kukola 2026 mwami Zaake ng'akomyewo ate ne bannayuganda beerabira betaaga kujjukiza bujjukiza era mwami Zaake oyo anti Zaake ye muntu abadde ye MP gw'ekyasinze okulaba akola ebintu nga byonna bya kamera nga nebiwakanya ne gavumenti byetakkiza ate yabikola ku force wantu ali mu covid nga fati tulete obulwadde weebuli n'akwata fuso ya motoka agenda agigabe nga abantu bafenye ekyo nno kyali kituufu naye gavumenti yagamba ebintu bitwale ku minisitule gye batubijjanga tekiina mutawaana kaakati sakozi nze njagala nnyo tugondera amateeka lwaki gwe ogamenya bumenya kikyamu nnyo Betty Nambozi yali ku TV ne bamubuuza lwaki lukwago gavumenti kireeta kiwakali naga nti opposition omutuufu gavumenti tekola kituufu Zaake wagaba amatooke yaba akoze ensobi kyegambye nti akikaba yaba talina buyinza mu covid naye mama Fina we yabigaba ye yali akoze kirungi owulira Zaake bwe yagaba amatooke ng'abantu bafenjala ye yali akoze olwonsobi teyagondera mateeka mama Fina we yabigaba yawe yakola bulungi njagala kusooka kubuuza namba emu nina ebibuuzo bibiri muwuliriza nnyo kuba ye Eva abeera kusaidi ewolereza abo abawolereza yagambye ekyo Zaake kyeyakoze ti tali mu buyinza wabula oli baagize kulokuba ali mu buyinza kitegeeza Zaake abakuba mu buyinza ate yabadde agenda kukola ekisingakaawo olaba abikola talina buyinza yabadde agenda kukola ekisingakaawo kitegeeza ate wanaabukwatamu ng'abulimu ate tugenda kaaba okusingawo ekyo kimu ekyokubiri gye yagenze ennyumba di okola ki ati sokwogera kutakola yaboogeddeko mu ngeri ki waliwo okubanga oteeza waliwo okuvuma omuntu olwonkuwa nti okutuuka mu nnyumba y'omuntu wasula n'omuyitiramu ekintu mu maaso g'abantu baakulira yakikoze nti yakikoze ekyokubba nno kale okuyita omuntu malaya kintu kirala kitegeeza oba tiyayawudde ffenna ekyo mwe mukiretawo kino waliyo malaya mu byobufuzi naye ffenna oli wayogera kigambo malaya kisooka okugira mu mutwe kibaki kwetunda okuleka nga Zaake alina obukakafu okudda n'atugamba nti yali amuguza ekyo kimanyi ekyo gw'okimanyi Faruku naye ffe wano bw'okeera ku makya n'oyogera ekigambo ekyo ekisooka okugira mu mutwe kibaki kati okuleka nga ajaleeta obukakafu nti omukazi ono okumuyita kyatali ate oli agambye mbu no lwaki tebyaggweredde eri nababireeta mu paliamenti batuulawa era bababaka nedda ennyumba kakiringamu abafamire olina amakaago banno balina amakaago we mwevumira eno era mu kyalo babayita ennyumba nebakola ki nebagatta bano batuula omwo oli yagenza mu constituency ya munne n'amutyoboolerayo kati paliamenti zo n'ennyumba yezigatta mwe balina okujja ne babatereeza n'owaabira nti bannanga embeera eri nayo no yazze ewange n'akola bino era yabadde mutuufu okumuwaabira Zaake alekerawo obuntuntu obwo obuntu bwakabampaane yagenze mu nnyumba ya munne n'avuma gwe yagenze mu nnyumba y'omuntu n'amuvumiramu ebintu ebitasaana nze ngamba palamenti tugijjemu obwo obugundi obuteesoteeso obutatukaaki twagala nsonga zitwala mu eggwanga maaso Faruku kati kankubuulire nze era bulijjo simanyi nti namba emu tamanyi kye bayita ludda luvuganya omulimu gwakyo bali abawabula gavumenti oludda oluvuganya lwe ludda oluwabula gavumenti muki mu parliament naye bw'atuuka okugamba nti lulina kukola nga bo bye bakola olw'okuba oli yagenda mu constituency n'agamba mu nsindikire enseke enzirikivu nti balina kukola nga bo nti era byo tebyewuunya oludda olw'opposition lulina kulaba nsobi NRM zeekola ne lubagolola so saate bo si kukola bali bye bakola ki bye bakola ne nambe mwaga nti abakole era nambe mwoyo simanyi oba aba ateesa amala asooka n'alowooza ti ekintu kyagezaako okwogera ali agamba nti wansanga abakwata omukazi nga naye akwata olw'okuba kya bulijjo abakazi babakwata nange ono namukutte nakutte omwana olumu olemwa naye nze nkigenderera nnyo nti benanga bano tubanenya ne baba baagala kusanyusa babbosi baabwe kali ne mu bawagizi mulimu abawagizi aboogera nga baagala kusanyusa abawagizi bannaabwe
mawa nze nsonga eziruma eggwanga twandibadde tuzisikasinga nsonga ya Zaake. Anti bwe tugenda ekintu kye bayita parliament simanyi oba okigoberera oba ensonga ezibeerayo ozimanyi. Ensonga zonna ng'ababaka ba parliament waliwo ebibatabudde baloopa wa speaker. Tajja ku muliraano wanaagamba nti agenda kuloopa wa mawa. Mubaka munne kyovola mu parliament waliyo akakiiko kaaki k'empisa. Era bagambye nti bawunzise bagamba parliament olwayimiridde ti ensonga za Zaake bagenda muzzaayo mu kakiiko kaaki k'empisa. Era nnamba emu naye batayagala Zaake. Kubanga Zaake yakava mu sikando ey'ebizibu. Zaake baamukuba ekikonde n'afuna ebizibu bye tutamanyi. Okitegedde? Kakati omuntu yenna agamba nti Zaake byokola bituufu owunzika nga gonyini gota mwagaliza. Faruku nze n'obuzibu bwange tebuli bwa Zaake genda mu constituency eri owulira oba kuvuma okitegera naye obuzibu bwange nze buli ku mukyala. Faruku nze olutalo lwange naawe musajja kyenvalaba nti gyaviira ye teyazzeemu ani Zaake era ne mu parliament gyaviira teyavuddeyo kwogera kigambo nakitya n'ekimu. Era tolina bw'osanga wabula abakyala be baagala tuyinza kukkiriza muntu kudda mu constituency ya muntu n'amutyoboola mbu ajja kufuula ninga yeetunda. Ompula kyengamba abakyala owulira naye lwakuba namba emu alina ekintu kimu naye kati namba emu alinga Zaake alimu akantu k'abampaane. Ompulira Faruku nze mu bulamu kyenina ekintu kiri ekintu kimu nze ekibi nkiyita kibi. Ompulira mbuli awo naku Lutamaguzi asinga Zaake ebyobufuzi era aludde mu byobufuzi. Gwe mbuli olunaku lwero lyaze n'avuma omukazi n'amugamba nti gwe kino watunyiza oli bwoti. Ekyokubiri ombuulireyo bannabyabufuzi Faruku abajja nze ekyokuvuma omuntu sikirina kuba buli omu avuma naye waliwo ekintu Faruku kyovuma omuntu naddala omukyala ng'oyo n'oba ng'omukosezza. Ompulira nti wateeka njagala nambemu kino ekintu akyambale akissa mu sisita we nga gwe bakigambye oba maama wo oba senga